tugenda kwolekera ebusoga. Ebusoga gye tugenda okutwala Christmas Lunga. Olwaleero njagala okubalaga ttiimu officially egenda okubanga ekitundu kya ttiimu si yonna egenda okubanga ebayambako mu nnaku enjereere zonna ze muba mujjiddemu n'ebaaniriza okubajjako ensawo z'ebintu bye muba muleese. Muleete engatto ennungi tugende tuzigabe. Ttiimu eyo nsaba esembere kumpi nkibalage. Muleete essaati, muleete ebiteeteeyi, muleete zisikaati, muleete amakooti, muleete amasuuti, muleete emifaliso, muleete bulangiti, muleete amasuuka, muleete ebintu. Akalango kakyuse kati kubanga luli kabadde kagamba nti bw'aba yayina konteyina aleete. Konteyina twazifunye, twafunye 40 feet. Konteyina 2 ziri wammanga wali mu parking ya Kanani. Konteyina ez'ebbiri bwe tunaazijjuza abantu b'ebusoga banaaweebwa omukisa. So twala obudde bwo bw'oba oleeta ekintu kakasa nga kiyonjo nnyo. Yoze engoye ez'obulungi ozigolole oba suuka. Bwe guba mufaliso oguleete ng'olugoye oluwozezza. Bwe ziba ntebe toleeta bitebe birimu biku. Yes. Kakasa nti entebe z'oleeta nnungi. Kye tujja obutafuna mangu tetugenda kusooka kufuna byakulya na byakunywa. Temusooka kuleeta buwunga, temuleeta muceere, temuleeta sukaali. Apparently tusooke tuleete ebyo ebyokwambala. Okay? Kaakati kambawe n'ennaku muzitegerere tunaagenda. Tujja genda ebusoga kati ekitundu ndikibagamba luvannyuma. Christmas Lunga tumutwala ebusoga nga 17 Desemba. Zikubire ddala mu linnya erya Yesu. Christmas Lunga tumutwala ebusoga nga 17 Desemba. Lulibeera lwa 6 kebera kalendayo. Twagadde tutwaleyo ebintu ebyo ng'ebula ennaku nga 8 zokka Christmas etuuke. Nolwekyo kitegeeza nti omuntu bwe tumutwalira ebintu nga 17 naye ku Christmas ajja kubeera alayinise, ajja kuba bulungi. So tujja kutandika okutwala sukaali, muceere, biki, soda. Tujja kutandika obitwala ndowooza mu Desemba awo nga 10 lwe muba mutandika okutuleetera ebyokulya. Naye kati engato yo gikuba eddagala gitunge totuweeyulise togabanga saddaaka ng'eriko obulema. Leeta ekintu ng'obadde okyagala. Ate bwe kiba kisoboka genda oguleyo essaati nga mpya, empale nga mpya, engato nga mpya, tubitwale tubigabe. Tugenda kubigaba. Katonda mu ggulu oyo akimanyi nti Bujjingo mwesigwa. Benkola nabo mbeera mbalabula. Temubuzanga ku bintu ebyo kubanga olituuka mu maaso ga Mukama ng'ekikutwaza mugenda tolina bw'ogamba nti nkikomezaawo. Kasita ova wano oba tokyalina ky'okyusa. Byonna by'onaakyusa bikyuse ng'okyali mulamu. So tugenda bikuuma n'obwesigwa. Bwe tumala obikuŋŋaanya ezo 40 feet bwe zinajjula zeetaaga obukadde nga 50. Susan Makula Bujjingo janguuko wano katono. Obadde omusuubira omwogerako. Obadde oyagala njogere ku ggwe. Akati Makula ono bwe yategedde nti tutwala Christmas Lunga ebusoga ekifo mmwe sinnakibabuulira. Naye n'abuukinga agenda ye kutusookayo amaleyo ennaku ezi ku kitundu ekyo gye tulaga. Mu disitulikiti mwe tugenda ajja tusookayo amaleyo ennaku 2 ng'asikiiringa abaana ab'obuwala abasoga abali eyo. Church Girl Foundation eyina enteekateeka ezigenda ennaku 2 abantu tubagabire bye tubagabira. Naye abawala abato Susan abeeko kyabakolamu briefly. Nkubadde ku ddakiika zange eddakiika egi. Mwagala kukola ki mu bawala b'ebusoga? Ekirundu tokyogera nange sinnakyogera. Ndikomawo n'ennanga akalango akalala ekiŋŋaana okukyogera okimanyi tulina abantu abagobereranga embwa. Bwe mumala okulanga ekirango nga bagendayo
kakati tulikyogera tebakyayina budde naye nga tugenda ate twamaze okusasula ekifo buli kimu kyawedde tugende Busoga nga 17 kati atumanyiira genda otambule Busoga yenna wamma babulire kyogenda okukola ku bawala. Yesu yebazibwe abooluganda. Tugenda sookayo basalt ne house of prayer church galegenda kubanga tukola skilling nga camp gye twakola wano enjawulo nti Busoga tebagenda kubanga basulawo, so ennaku ebbiri bajja ku makya ne baddayo nga tugenda baskiringa mu bintu bya bakery kubanga bye byangu ennyo betumanyi nti ne mu kyalo omwana wabiyiga asobola obbikola, ne sanitary pads twagabanga nnyo sanitary pads bwe twatambulanga mu Lunga naye twakizuula nti bw'ogaba paaka emu omwana agikozesa mwezi gumu eba temugasiza okumala ebbanga eddene, so tugenda kuba tubasikiringa okukola reusable pads era nga ffe kye tusaba nga church girl mutulunge n'ebintu bye tugenda obbalekera. Ebimu ku byo ze twagala buli mwana gwe tutendeko ebyokufumba oba eby'okubekinga tumulekere capital asobola omutwalanga emyezi 4. Capital oyo sente ziyinza okuba nzibu nti omwana bw'omulekera sente tomanya kyagenda zikozesa, naye tusaba mutulunge engano twagala buli mwana tumulekere ekitono wakiri packet 5 baking powder, buto, esepiti ze banaakoleramu ebyo, then sanitary pads materials tuyinza oziba tumana naye enzibu naye nga tusaba buli muntu wakiri atuwe emitwalo 2 kubanga emitwalo 2 gigula materials ezikola pads 4. Pads 4 ziba zisobola omutwala emyaka 2 ziri reusable nti yazikozesa n'azooza then tugenda bagulira ne sabbuuni, naye ekigendera kyaffe nti bwe tubatendeka tubalekere capital asobola okubanga kye tutasobola kukola mu Kampala tukiza nti abamu beesobola at least ate Busoga tetugenda basasuza sente. Wane yali wano camp yali ya mitwalo 2 yatuyambako gula ku materials ezimu naye tetwagala genda eri ate nga tebasobola ate tubasabe, so tusaba abali eno mututeeke mu sente oba muwa abaana bali capital kubanga ffe bye tugenda battendekerako house of prayer egenda tusupportinga tubigule naye twagala ate tubalekere entandikwa. Mukama bampera omukisa. Entandikwa osobola okutuukira Susan Makula n'omuwa akabaasa Mukama nga bw'akulungamiza, naye ate era osobola otuleetera mu nnaku ezo nga zisembedde teekateeka otuwayo boxi z'engano 2 boxi z'engano 5 paketi z'engano tujja balekera bikalu mu kyalo eyo twalowoozeeza nti batise enyenku bajja kusobola okusiika bye basiika nga bakozesa nku sente zetu n'aba tufunye zonna tujja zirekayo n'obwesigwa. So nasanyuse Susan Makula bayangambye nedda mugenda okutwala Lunga eyo teriba walolooza abatakola abatalina kintu kye bamanyi kukola mu mutwe. Tubayigiriza okukola chapati, tubayigiriza okukola sumbusa, amandaazi, daddies biki, ate then tubayigirize nga beetungira sanitary pads nga tebakozesa byalaani nga bakozesezza ewuzi n'empiso kubanga titwagala batika mugugu gwa byalaani. So ali very organized Susan ono ne tiimu ye bajja tusooka babagenda Lwakuna abawala bajje basome tujja kufuna engeri gye tucoordinatinga ku kyalo babakuŋŋaanye basome baddeyo ne ku Lwokutaano bajje basome baddeyo ffe ku Lwomukaaga nga 17 tulyoke tugabe ebintu mu kisaawe ate tubulire n'enjiri naye nga ye Makula ayina kyatadde mu bawala. Muyimuse emikono tumusabire. Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo muwala ono asitudde okwolesebwa naye yeetaaga obugabirizi obuva gy'oli, muwe obulamu, muwe amaanyi okuyaayana okwo okwayaayanira omwana ow'obuwala okuwa obugabirizi ayaayaana okuyigiriza ate n'okugaba capital. Yes gavumenti naye Mukama ate gwe maanyi ge mwongere amaanyi ne favor eri abantu bo n'abaana abayiga aliba akaddiye nga bagamba gwe wannyamba kibeere bwe kityo. Waliwo omukazi mu Bayibuli bamuyita Dorcas ali mu Book of Acts chapter 9 yakolanganga Makula ono bwakola. Nsaba Mukama amaanyi ge wawa Dorcas ogawe Makula mu linnya lya Yesu.
tiimu egenda okubanga ebaaniriza ku Christmas Lunga esembere maaso. Bajja kubanga nga bambadde uniform za salt. Tubaleetedde tiimu ya Zibula atudde yonna kumpi eweddeyo. Ebulako tiimu ya Zibula atudde nnene waliyo okero otazze. Naye nga ono kisaache wali Witini Omusoga mwene wali ne Aka Black Lives Matter wali bwe bamala okukola program ku makya bajja kubanga badduka butereevu okubanga bareceiving ebintu. Tukitandise okujjako olwokutaano omanyi tuli Masaka Toleeta. Lunch hours zigenda kubeera Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Tuleetere ku ssente, tuleetere ne Lunga, naye ku lwokutaano ne ku lwomukaaga tetubeerawo. Tubeegayiridde abaleeta ebintu. Temukema basajja babeera wana abasecurity. Temuleeta bintu lwa mukaaga kubanga gwe lwofunye naye nga omanyi tetuliiwo. So omusajja yajja okuuma agende n'ebikolimo ebyobwereere. Jangu ng'omanyi nti service weeri. Njogera through experience betukuumisa n'abakola kisi balokole. Tukola n'abalokole n'abatali balokole. So ye bw'abifuna ne bwe njogera n'enjatika ntya alowooza teri kikolimo. Kati tubayambe ffe tuleme kubakema. Tetujja nga tumanyi teri kusaba. Okay? So munaku ez'okusaba ezo babeerawo bano bajja kubeera nga ova ku ssaawa 2. Ono administrator wa church girl Lini, ono mugerwa mu mumanyo wa sports aludde mu byalunga musajja mulokole ddala ate mwesigwa. Ono Janat agenda akula yabeeranga mu God, yabeeranga mu chosen. Yabeeranga mu chosen. Tulina groups wano bova mu chosen ng'ojja mu kwaya mu worship team. Tunaatera okutandikawo ez'amaloboozi bw'oba okuze mu worship team ng'ogenda mu kwaya ng'eya Professor Kayuwa. Ng'otandika abakasajja katobwe kati ayugumye ekibu. Awo mbati mukola nnyo. Tujja bakolera kwaya kuba kati bw'ova mu eno gye wayingiramu. Janati naye ali awo bebano mbabalaga fesi muzitegeere ne Vuchi ayina omugisha agenda kuba eno ye team ekuŋŋaanya Lunga officially. Fesi muzetegereze bw'oba ozze n'olabanga fesi togiraba buuza ali wano nti balinga be nalaba baliwa. Fesi muzetegereze. Tuyinawo akulira branding, head of branding, abagabira uniform zino zonna. Yonero olubuto olaba sente mweziri naye ng'agenda kubanga ali ku team ajjawo. So sticker zonna ze mulaba ku motoka biki ono ye head of branding. Era waliwo enjawulo kasookedde atandika okumanaginga. So 1 2 3 4 5 6 7 8. Anyway mbalazeeko bano tiimu esobola okubaaniriza nga muleese ebintu era mugisanga bali ku container. Mwagala kubeera bali ku mulyango, mwagala kubeera ku container. Ku container kubanga babikuwa bw'obisiima bw'obyaniriza bw'obiyingiza mu container. Monday to Friday and Sunday. So tubasabire nabo balaba omukisa kubanga obwo obuweereza bw'amaanyi bagenda muvaako nga abantu b'e Busoga bamaze ofuna ebintu byabwe be babirisiivinga. Tugenda bongerako tiimu endala n'ebisunsula bwe tuba tubitwala tubisunsula ne tubyawula. Empale zokka, buteeteeyi byokka, buli kimu kyokka. Katonda abateekeko ekisa, abawa amagezi, abawa amaanyi. Mubeere balamu. Buli lwagabo assignment Mukama agabirako obulamu. Tofuna mirimu gya Mukama ate n'olwala. N'ebyammwe abikoleko abawe sizoni ennungi nga bamuteekateeka ate okutuusa ebintu bye batumye mu linnya erya Yesu. Amiina. Kale eyabireese olwaleero ojja balaba sibasuubira waggulu eno bwe mumaliriza mugende mubeere eri omuntu bw'aba ayagala kubibawa abe nga abibawa. Haleluya.